Tumanya tutakazirwe wamanya n'ekituru batata wayetegereze ngendo zitu tutakabire ukikiriza umutango wayekorere byanje nebyoreya mukama embabazi nizo zituyambire embabazi nizo zitwemereireho zihabwa amani go mwana w'omutata we Butere tukomye oli kuchenda munana katonyeza musanvu era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika tukyagenda maaso ne mukyala Priscilla mukyala Priscilla mwami we yaliko wano ku Tuesday kulokubiri abantu bamwenjoyingira ddala lwaleero namusubwa naye lwaleero nange ndi n'omukyala sijja connectinga nnyo kubasa segenderezaawo nnyo naye kansuubire mikwano gyaffe abamuwanguzi tawanika ate mwe mumanyi bingi nnyo musimye bingi nnyo mama Priscilla olwo otandise okutegeera nti Katonda byayogera kati Katonda ngatandise okundaga nti nina okubuulira enjiri nga bwe mbadde ntuuse oyo omusajja bwe nagenda omuvaako bwenti nempulira eddoboozi eriŋŋamba mugambe agenda bwatuuka waka abuuze Mukama wawa alina okusabira era nenkimugamba naye nga mu kirooto jjukira olunaku the day before nali nfunye ekirooto kw'oyo omuwala yali ayagala okukola ki yali ayagala okubivaamu bwagenda atandika okusabirawo oyo omusajja nabbi w'obulimba kati enkeera kwe kusanga ono naye before mu kirooto nzijukira bwe nava mu kirooto kyali kitiisa kubanga binalaba omusajja oyo nabbi w'obulimba byakola nga bitiisa kati bwe nava mu kirooto nemba nga ntidde nali mbeera nzekka nentya nnyo nenkwata Bible yange nali nsulanga nayo nenjibikkula randomly nga bw'obikkula bubikkuzi Bible nensookera ku Jeremiah 1:1 ngegamba nti Jeremiah yali atuma Katonda agenda abuulire enjiri nga Jeremiah amugamba nti mwana muto Katonda n'agamba nti ebigambo ajja biteeka ku kamwa ke kati bwe nasoma eyo ntima ne kugamba ate njagala Mukama ampe verse engumya olw'ekyo ekirooto ekibi kinvuddemu lwaki atampa Jeremiah nenziramu nenjiclosinga nenziramu ne openinga bupya wena openinga obupya Katonda ono ayogera Katonda ayogera Buluganda na openinga bwenti random again nentuukira ku Ezekiel 3:18 so najerabira eyo ngegamba nti yalinga warning ngwe nkugamba nti ogenda olabula abantu bange oba okuva mu kuzikirira n'otabalabula kanti omusango genda kubeera kugwe nzikiriza ntisome Ezekiel 3:18 bwe ngamba omubi nti tolirema kufa nawe n'otamulabula so toyogera okulabula omubi okuva mu kkubo ly'ebbi okuwonya obulamu bwe omubi oyo alifiira mu butali butuukirivu bwe naye omusaayi gwe ndiguvunaana mu mukono gwo era naye bw'olabula omubi n'atakyuka okuleka obubi bwe newankubadde okuva mu kkubo ly'ebbi alifiira mu butali butuukirivu naye gwe ng'owonyezza emmeeme eyo. Amina. Kati ekyo kyawandikwa kye nafuna omulundi ogwokubiri nengamba Mukama ayogedde njagala ngende ntandika okukola kyo okubuulira enjiri era enkeera natambulirawo nembuulirako 2-3 mu town awo wenkolera abamu ne banvuma kati mwana gwe nawe otandise okulaluka
kale dembulirako naye nzijukira omuntu omugwe natuukako yali mukatuliki bwe nagenda omubulira nagamba gwe saagala ate oli mukwano gwange naye bw'otandika okungamba ebyo tujja kukyawagana naye mugamba nedda kyenkugamba nti mukama yayogedde nange leka nkubuulira agamba nze saagala kati bwe namuvaako ne ngamba naye mukama gwe wangambye ngende mbuulira enjiri ate lwaki abantu bali mu kunkola bwe bati kati njagala onkwatireko oyo omukyala bw'omala omunkwatirako ampite nakisaba nga mukusaba naye mukama n'akikola bwe namuvaako omukyala oyo n'afuna omutwe omubi kati bwe nali mpitawo n'agamba jangu munaye jangu onsabire tulabe ebintu bye babikola ng'abitabye na bintu byange ne mukwatako ne mugamba get healed in Jesus name kinayogera kyokka ne ntambula naye nasanyuka ne ngamba mukama okikoze webale ate gwa kikoze nkusaba omunkwatireko alokoke like akirize mubuulire enjiri njagala omuwonye so that I can go back mubuulire enjiri mukama n'akikola unali mpitawo mukazi nampita jangu mwana gwo kimanyi bwe wansabidde nawe kale jangu tuula ombuulire nasanyuka namubuulira nemubuulira nawulira nga naye natuuka n'ayatula nalokoka nengamba mukama webale kinkoledde kati bwe nava ku mukyalo oyo nali ntambula ku mirimu gyenkola ne wabaawo omuntu ayagala muyambe bwe yagenze mu mikwano gyange gyenkola najyo ne bagana omuyamba kati ngayagala muyambe oyo omusajja nampa ssente mitwalo 10 naye yampa ssente eddoboozi ne lyogera nti bw'okola emirimu gyange bwe nti wengenda okusasulanga oh god nasanyuka olunaku nali ntambuliranga mu bbanga nga mpulira kati Katonda ali kuno ali munze otandise okufuna enkolagana eyo ngewooma nnyo kati bwe natuuka waka ne ngamba bamami ne mbatuuza ne mbabuulira enjiri banaye bonna ne batandika okulaba omwana ono bannange kati bwe neebaka saakuba backfire kuba nali sibimanyi nali manyi oyogera nobuulira enjiri nekikomaawo kati bwe neebaka nenfuna ekirooto ekya backfire ekibi nga ndaba ndi mu saako y'abantu bambadde black kati mulimu Charleston yennyini nejjange egenda nga eteekako omusaayi ku mutwe gwa buli omu nange yali entidde naye negamba nenkasukira omusaayi negamba togenda kuddamu bibuulirako nenva mu kirooto bwe nava mu kirooto nali mpuliranga sisobola kusaba bano be nabuulira ekiro nga tugenda kwebaka bye bajja ne bansa nga sisobola nakwogera nakaaba nga mpulira waliwo kye batutte ne nkaaba naye bwe nava mu kirooto enkeera nali sisobola nakubuulira nenji nali mpulira sisobola nga sibyagala ate nga waliwo kye banzigyeko ekirooto tukifuna naye mu buli kimala ne kituukirira mu buliwo bwe bayitako ennaku 2 ne bantwala awantu ngende sister wange nangamba engeri gy'otandise okumanya mukama okubuulira enjiri olina okubeera ng'ogenda mu fellowship ng'oyongera okujjuzaawo ate nawulira ekyo mutima ne gwagala okugaana naye ne maana engenda naawe we yantwala ekirooto we kyatuukirira kubanga oyo pasita yajja n'ankola bw'ati ne mpulira nga waliwo ekintu ekinvuddeko kye batutte kati ekirooto kirina ekituukirira ebyo musumba Tom byatugaana tibajja kufumbirayo si buli kyoto nti ogendayo olina okwegendereza kati bwe navaayo eyo ne mpulira nga mu fellowship eyo nawulira nti bakitutte bannaye ne mpulira ennaku nga mpulira sisobola kusaba sisobola kuwulira njiri naye omwoyo wa mukama mulungi n'antwala ewa pasita Kayanja kati nali wapasaka nga nsinza businza nga mpulira sibyagala ebya Katonda naye nga ngezaako okwagala mukama akomewo kati nali pastor Kayanja nagamba waliwo omuntu wano ekiro kyaluli bakola bwe bati ne bwe bati ng'ali kunze zennyini mu butuufu musumba simanyi bwe natuuka eri mu katuuti ka musumba nga bantu tedda ndooza nagwa nenzirika ne bantwala mu maaso eri katuuti ka musumba bakwambula kye bakwambazza Katonda alina amaanyi kati bwe navaayo bwenti nengamba nempulira amaanyi amapya g'okubuulira enjiri nga njagala kutandikira nga saagala kutuula awo kumala budde nga bugwentula naye njagala
kigambo buli kaseera kati nga ndi awo naye nga simanyi mbeere nga mbuulira wa mukama we nali wano overnight nempulira Musumba Kasirye Moses ng'ayita ababuulizi b'enjiri ngamba so wano babuulira enjiri ne mutuukirira ne mugamba nange njagala kubuulira enjiri nansabira namala nagamba nti naawe jangu ku Sande olugendo lwange olw'okubuulira enjiri we lwatandikira Musumba nitandika okubuulira enjiri okusoma waliwo amaliriza waliwo ongofunye n'omulimu nali namaliriza dda omulimu gwo nagufuna olwa accident ne kati gwe nkola naye omusajja oyo nyini kampani eyo yampa omulimu ng'ayitira mu sister wange mukwano gwe yagamba nti ono mwana waliwonera ajjeemu omulimu so nagufuna nga sinaba nakuwona nga sana kugenda ku campus gwokola kati ne kati gwe nkola yes nkola ne Darling Company bakola biviiri buno buwivu oteekako yes ne braids kati mukama we yatandika okuyandeeta mu njiri eno ntandika okubuulira enjiri Musumba nabuulira enjiri nga nze simanyi nti oba mukama waliwo kyalikola nga ate nga n'omwami gwe nali nnina nga nsuubira nti ngenda fumbirwa yoyo omukatoliki awo wonna otandika okubuulira enjiri okyali eri nkyali n'oli kubanga ye namala naye emyaka 2 mukama namanya namuwa omulimu n'agenda bweru kukola for 2 years kati nze nesigala nga amanyi omwami wange gyali ajja kujja mu butuufu mwegendereze ebirooto nabyo waliwo ebirooto ebiva wa Sitaani nafulanga ebirooto ku musajja oyo nga ndabira ddala ye musajja yennyini agenda okumpasa nga ne bwe nsaba kabonero kabaawo immediately nga bwe nkasabe kabonero kabaawo akalaga nti yeye nga buli kirooto kyogera ku musajja oyo kati nze nensigala nga amulinze nga amanyi mukama yamukonfirming nga yeye Mukyala Priscilla ekigambo ekyo ekyebirooto otuuse ku mubwezi si woyingidde awo ku mubezi ebirooto byonna ebijja nga bikonfaminga nti omusajja agenda okumpasa kyokka taliiwo yagenda bweru kukola kati nze nesigala nga amulinze nga situnuulira abasajja ba side nga gwe ntunuulidde gwe nninze kubanga mukama gwakoze eki gwayogedde nga bwe ndowooza nti mukama gwayogedde walokoka naye nze nalokoka ye yali tanaba twali ffenna nga tetuli balokole kati nze nemala nendokoka ye nasigala nga ali mukatoliki naye nesigala nga amulinze nga mutima gwange gugamba nti oli awo alirokoka ekiseera kye nga kituuse nga bwe nzija wano nensaba mwegayirirayo mukama akoleki amulokole naye tekwali kwagala kwa mukama naye nga Musumba kyengezaako okwogera nti ebirooto bye nafunanga byali biraga nti omwami yagenda okumpasa so nga teyali awuliriza onaamugamba otya awo gwe awuliriza singa ali eyo abeerere ennyo mu kigambo Bible bw'ofuna ekigambo ekikonfaminga nga ng'okijje mu Bible kyekigambo kya Katonda okusinga kubanga waliwo ebirooto ebiva wa Sitaani waliwo n'ebirooto ebiva wa Katonda n'ebirooto ebiva mu ndowooza ebirooto bya mirundi 3 ebyo ebya Katonda ebiri mu Yobu 3:14 ebya Sitaani ebiri mu Yobu 7:13 ne 14 ate n'ebyendowooza mu Isaaya 29 olw'omwenda awo kakati awo tugende mu maaso mpola mpola tunaabitegeera kati nze ebirooto bye nafunanga byali biva wa Sitaani nzijja kitegeera kati nga mukama ayogedde bulungi nga ntegedde nzijukira Pastor Tom yalanganga singles conference ku Lusozi nga ngenda naye nga buli message ejja eraga nti y'omwami oyo ali bweru gwe nninze kati nemala nengamba kamulinde mu ngeri endala asobola okumbuulira mu ebirooto bye wamufunako omusajja oyo namufunanga
ebiroto binateranga okufuna nga ndaba tuli wamu like ali waka nga ze waka like kwanjula biki nga bwe musaba akabonero mukama nasaba mukama nga stana yereeta nga yinzo kuba mazenga ennaku nga 3 takubye nga kati ngamba oba mwezi amba kati mukama bwabanga yeye ndi mukunoonya ndi mutisibo drive biki bwabanga yeye mpaka bonero ankubire eddakiika eyo nga akubirawo kwegamba ebyajjanga nga ndabira ddala nti mwami yagenda okola ki okumpasa naye nga simulokole nga nze mind yange gamba nti maybe alirokoka kati majority awo siwe bali awo yewe bali webali kati mukama we yali antadde mu njiri nentandika okubuulira enjiri ndowooza mu kubuulira enjiri sina ndowooza mu kubuulira enjiri mwe mwavaamu okutandika mukama okundaga ekituufu kati bwe natandika okubuulira enjiri nentandika nenfuna omuntu eyanjiriza nagamba nti ekitangaala tekirina kwegatta na kizikiza obanga ekitangaala tekisobola kwegatta na kizikiza eyo verse mweri mu Bible ekitangaala tekyegatta na musana ekitangaala tekyegatta na kizikiza. Yes. Kati nze nali mu relationship eyo ng'oli simulokole nze ate maze okutegeera mazima naye ate nga mwagala nnyo ate nga naye anjagala nnyo naye nga ndowooza nti olwo maybe mukama naye amukole ki amulokole nga bwe yandokola kubanga okulokoka ku kisa mukama akusaasira busaasizi n'olokoka ate nali mulinze alokoke nga talokoka bwe mubuulire njiri tabifaako bwe mugamba ebirooto nga ebirooto nawe bireke ebirooto ndabanga omusajja ono ntandise okutegeera nti kati ayinza okuba kizikiza kubanga bwe mugamba birooto tayagala bikkiriza era nga ntandise okunkyankalanya kati nenkyusa Saara Musumba nentandika okusaba mukama njagala kikyo njagala like omwami avawo okwagalako kati njagala kwagalako zijukira waliwo nali ku TV ya Pastor Kayanja nayogera ku ekigambo kimu nti bw'oba ogenda kufumbirwa kiba kyetaaga ofune mawaya munno mu bya Katonda nempulira ekigambo ekyo nga kinsanyisiza nange netandika okusaba mukama nange nsaba mawaya munnange kubanga kati ndi nnyo muggwe ate saagala omuntu agenda okunziza mabega nga mutima we ngamba kati oyo omwami waakomawo wano ayinza okungamba neebake naye kati sikyasobola kikole ekyo obwenziwa obutegedde babusomeseza tulina kwebaka na musajja nga tonama kufumbirwa nga amaze okitegeera kati nengamba mukama kati njagala kikyo bw'abanga y'omusajja omutuufu mulokole akutegeere bw'abanga si mutuufu mugjeewo nentandika okusaba mukama njagala omusajja ava kuwo njagala kuweereza kubanga nali nnyingidde mu kuweereza mukama nenyingira mu kwaya ey'ababuulizi b'enjiri nga Katonda kati tuli bwe tuti nga tuli nnyo kubanga eby'omwoyo tebisobola kutegeerebwa nga toli wa mwoyo. Nga mpulira saagala akantu konna akanzijaako eyo gundi nkolagana yange ne mukama kubanga nze nakola enkolagana yange ne mukama nebeera nga nkwafu nga ne bwoveeri tonzija ku mukama wange. Kati bwe nakyusa Saara nengamba mukama kati njagala mukama ompe omwami avawo nandisaba nno nga ndowooza oba byakusaaga oba ali kikola oba ali kyusooli naye bwe nali awo nga nsaba nzijukira single conference yasemba yali ya last year nenjigendamu ne mukwano gwaffe akasana ako akatukuba eyo wansi eyo kasaawe wankulukuku nga akasana kaali kabi nnyo ng'omubiri guvaako nga wena olugoye we luyita nga weweeru
kati akasana era bwe nava mu eyo conference nengamba mukama kati njagala oyo musajja gwe naye tana bakujjambula mu wange bwe twava mu conference eyo nengamba mukama njagala ompa akabonero mu mazima amatuufu twali tutambala mikwano gwange amaze okyogera omusajja oyo w'obweru n'addamu n'akoba nengamba kirabika mukama agenda kumulokola kubanga ndaba bonna obubonero bulaga nti yeye obubonero yabugwamu naye nga ngamba mu mutima gwange bw'abanga yeye ekizikiza tekirina kwegatta mu musana maybe kale katulinda anaalokoka kati yali agenda okukomawo mu myaka 2 nayongezayo omwaka omulala nentandika okwongera nnyo okunyonya mukama ampe obuwe kati ye nentandika okumujja mu ndowooza zange like nentandika okubeera nga sigwe ndowooza kubanga olumu olowooza n'oloota kati nemujja mu ndowooza yange ntandika okubuuza mukama omwami ava wuwo musumba nga sinaba kugenda wala omwami ono eyampasa Simon Peter Karekezi yabadde wano ku Lwokubiri iye abantu bamunyumiddwa comments nzifunye we yajjira naye nga before tanaba kujja waliwo omukwano gwange gwenkola naye nangamba bisana nakuloose nti ogenda kufumbirwa naye gwogenda okufumbirwa si oli obweru nengamba ntisazaamu kwegamba nga ndi awo oli obweru mwagala naye mu mutima ate owakatonda ajja musaba katonda leeta owo naye ate nange nina kyange kyenjagala kati omwana oyo bwe yangamba nti wali wamunyumizaako nti ninayo owebweru nanga nakuloose nga ndaba ogogenda ofumbirwa si yeye nengamba tisazaamu linnya lya Yesu kati nenyongera okusaba nange nenfuna ekirooto naloota abasajja 2 nga bagenda kumpasa nga obusajja bubiri kamu nga kaddugavu nnyo nga kekaami kange nengamba nga kampi nengamba mukama nedda kano sikaagala tisinonyezaayo omulala mu kirooto wayitako ebbanga ttono nga nsaba mukama leeta owuwe kati ng'ebyange mbivuddeko mukama n'aleeta ono omwami wange naye yajja atya twamitinga mu taxi nga nzija eno mutunde naye ng'ajja mutunde nansasulira ye yali yandaba dda nze nga simumanyi kati bwe yansasulira nengamba aliro olunaku olwo naye siinaamu bulungi ngamba mukama leero kinkoledde webale nensanyuka nnyo naye netukoma naye seemanyiza mwe time ayogere okunkwana ebyo nga sibyagala asagala omuntu okunkwana kuba nali manyi oli walikomerawo alirokoka mbeere naye emyaka gyo ng'oyingidde emeka anyingidde 28 27 omanyi waliwo kye bayita ababbi b'ebiseera ate ne sitaani n'akola atya ebirooto ne byeyongera ebyendowooza n'ebiva ewa sitaani bye twogeddeko eno obudde nga bwe bukola butya nga butambula sitaani omanye ekintu kyatatya asobola okubbira ebiseera kituufu ekyo kyakikolera ddala n'akuta naye nga wakeere wadda kituufu era abasinga bw'atyo bwakoze n'ogamba ndi booked myaka 10 tewali kitambula eyandizadde abaana obudde ne bugenda kati mutoto namba oyo omusajja gwengambye ow'obweru namulindira emyaka 5 nga nze manyi gwengenda okufumbirwa emyaka 5 olinda atannalaba musana ye nga manyi nti ajja kujja maybe mukama mukwate kwakyuke amulokole kubanga yali omanyi waliwo abantu abatali balokole naye nga abalina empisa obeeza obulokole nga balungi naye ono gwe mbadde njogerako ono gwe nasanga mu taxi omwami wange bwe twatuuka wano yalina mukwano my best friend wano ku kyaki omuwala yali mukwano gwe naye nze nga simanyi kati bwe twava mu taxi nangamba ndabiraako omukwano oli mukwano gwo kundi omwala oba mutadaana mundabire ngamba omumanyi kale saabifaako kati Dani ngamba bayitawe mukwano gwe yansasulidde taxi nembireka awo nga bw'olowooza nti mukama yakoze eki
yakukoledde akukusasula just nga kikomaawo. Kati ntandika okulaba Diana ate n'atandika okunfuukira Diana ng'asobola okujja Priscilla mukwano gwakutumidde ate ntandika okuwulira nga bintamye Musumba amba ate kati ono yansasulira just tax kati ekyo kitegeeza ki like atandise okunkwanira ku ekyo nga mpulira binyiiza. Diana we yajja nga mugamba nze tombuulira ebyo nze saagala kumanya nze nakugamba ninza omuntu wange. Yali wa Bulaka nga bwe wamulaba mu kirooto? Yali wa Bulaka Musumba. Ono? Ye. Mwami ani? Karekezi Simon. Nkyala Karekezi ngenda kuwumuzaamuko katini. Tujja kutandikira awo nga tukomawo. Kyebayita okugonda n'okukola okukola ki? Okwagala kwaka n'okwawula ensi y'omwoyo eno nkulu nnyo. Abamu Setaani agikozesezza nnyo okutabulatabula amagezi go n'osuwa eky'obwakatonda. Katukomewo mu ddakiika zaffe eziddako, katugendeko mu bulango bwa bakama baffe. Tovaawo. Musanvu emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga, 10.7 Masaka, emmere y'omwoyo gwo.